Yes, Fadi TV jimbaniza kade kanu mwasibye mutya muli mutya ngina kubasaba musubscribing ate munyigene kade Esaawa zino amawuli agatambatambula ku mukuto gwa Facebook mawuli ga Pastor Aloysius Bugingo. Pastor Bugingo anoonya Kabaka Mwanga. Anoonya Kabaka Mwanga era agamba nti abo bonna bamuyina bandi bade bamutwali ali ku church ye alina kyagalo Muwa. Esaawa zino gegamu ku mawuli agatambatambula ku social media jukira twaleko Kabaka Mwanga nga aba BBS bamukolako ko interview n'agamba nti si wakudda mu kyalo. Kyokka ate waliwo amawuli agali gatambatambula nga galaga nti Kabaka Mwanga yazzeewo mu kyalo. Kwegamba bi confuse nga abasinga bagamba nti aba BBS akatambi baali bakakwata dda ate abalala bagamba nti kibajje bakakwate. Waliwo akatambi Kabaka Mwanga keyakola ng'ayimba akayimba nga kiraga ali mu kyalo. Ebiseera ebyo amawuli gatambatambula ku Facebook agalaga nti Kabaka Mwanga yazzeewo mu kyalo, akatambi ako yakakola ng'ayimba akayimba. N'essaawa zino ate balaga mu kibuga ate mwali kwegamba litumanyi yagenzi n'akomawo bukomi naye nga yagamba mu kyalo tajja kuddayo kulima, yakoowa okulima. Kabaka Mwanga yagamba yakoowa okulima kyokka ate abasinga bambi solution gye bamuwa yakudda mu kyalo asome. Naye ate manager yagamba omwana sijja muzza mu kyalo, omwana njagala asomere eno mu tawuni, njagala asomere mu kibuga, sijja muzzaayo. Manager yikwegamba buli omu ndowooza abafamily katebe kibanabateeseza naye nga ye manager agamba nti Kabaka Mwanga yandibali tazibwayo wa mu kyalo. Naye nga Pastor Bugingo Amunonnya. Pastor Bugingo alina katambi ke yakoze katambudde ku mukutu gwa TikTok nga kalaga nti Kabaka Mwanga amwetaaga. Ebbanga eriyise mabega kiraka lwabadde lunaku ndoza nga lwa balaza lwabadde lunaku lwa Mande naye twalina omu yamututteyo ate nga amwetaaga. Alabika alina kyayagala okubanga amuwa. N'essaawa zino gegamu ku mawuli agatambatambula ku mukutu gwa Facebook agamba nti manager we yandibadde amutwalira ku church ye kubanga tewali watamanyi ku church ya Kananirandi. Pastor Bugingo amwetaaga. Kabaka Mwanga abantu bannya bazze bamuyita, abantu bannya bazze bamuyita, abamu ne babako kye bamuwaayo, abalala ne batabako kye bamuwaayo. Kugamba ye Pastor Bugingo osanga yayinza okubaako ng'alina kyagenda okubanga amuwa. Amanyi naku zino Pastor Bugingo abeera nnyo ku mukutu gwa TikTok. Jjukira ka video ka Kabaka Mwanga ifo amawuli gonna agatambula gakwatagana Kabaka Mwanga ogasanga ku TikTok. Kiba kizibu obutategeera kiki kitrending era kiba kizibu okubanga Pastor Bugingo tamanyi Kabaka Mwanga yaani. Eri ssaawa zino amwetaaga naye manager we tenakulabika nga amutwalayo ewa Pastor Bugingo. Bagita Fadi TV gisubscribe, like nga commenting ate osharing. Manager ayagamba nti kati agenda kuteekawo etteeka nga abantu bonna abakolako mwana mulenzi amakirwa nga Kabaka Mwanga interviews nga babako kye bamuwaayo ddaba YouTubers n'abantu abasinga ab'enjawulo. Kamali etteeka lyateekwa naddala ba YouTubers abo bamukolako videos, abamunoonyezako content, abamukolako videos, bamuteeka mu kamera zaabwe. Yagamba nti balina okubaako ne kye bamuwaayo. Manager yateekawo etteeka ejjukira mu kusooka ba YouTubers abasinga omwana ono bamukolangako interviews naye nga tebalina nakamu ke bamuwaayo wadde n'akamu. Ba YouTubers abasookera ddala era n'abantu abamu abamuyitanga naye nga ate bamutwala mu muzi restaurant ate mu kifo ky'okumuwaayo wadde ka fees wadde nga bakanya mutwala muki muzi restaurant. Musubscribing bagita Fadi TV yogi, liking o commenting ate o sharing. Pastor Bugingo amwetaaga kati manager oba osanga anamutwalayo essaawa yonna. Bagita Fadi TV batumedeka abali KatI Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'abasinziza mu ggwanga lya Oman. Era bulungi mwera.